moja moja bagenda kukuba mupira kana biseko ali akasajja akasino kuba kwa mutima mujika kamujini kayanja bagenda kuba Uganda wina ngoma bagenda na Uganda mutujeka akajanja ekisirani kye munnanga ne mukadde wange Pastor Bujingo mukakasafa abakubiza Uganda Cranes mukimanyiti singa teyabadde Pastor Bujingo Uganda Cranes yandikubiddwe gole zisuka mu 10 waliwo akaseera we yawanikidde ng'omukono n'ayogera ne Katonda ng'abasajja batutuukidde ddala ku golo kipa bali mu boxi yaffe Pastor Bujingo n'awanika omukono Katonda n'azza bibye mwe mumanyi golo Pastor Bujingo ze ya savings muzimanyi obungi mwe mujjukira akaseera abusajja we bwabeeredde mu boxi yaffe kumpi eddakiika 20 naye ng'akyabulemesezza okuteeba ali ogu Pastor Bujingo ng'awanisa omukono ayogera na Katonda singa essaawa eno mwebaza nti Calvin Kanja ne Pastor Bujingo mwebale kubeera mu mupiira gwa Uganda Cranes nene mutulanga ekisirani nti fa abakubiza ettiimu kale wadde bulijjo tetuwagira mipiira bulijjo tetujja kubeegattako naye mukakase nti twabeereddewo nnyo Uganda Cranes kike mubanja Pastor Bujingo ettiimu yagisabidde era Katonda n'amukakasa nti omukisa aguweereza abaana beetaaga kukola bukozi nnyo omukisa nagwo gusanga yeetegese Pastor omukisa yaguleesa mu kisaawe Katonda n'amuweereza ne notification nti message yongifunye era njanukudde mwabadde mwagala abaana bamwe abaliise n'emmere babeeremu amaanyi agasamba emipiira kye yakozeeko kimala gole zandibadde zinywa empitirivu nyingi ze yakutte ng'azikwasa magic ng'azikwasa mwoyo mutukuvu nga Katonda yakola ebyamagero mwe muddeeyo mwetegereza obutambi Pastor Bujingo we yasitukidde nga nange awabadde nga we gole egenda okunywa naye bwe yasitusenga n'awanika omukono bw'ati golo nga abasajja abawalabu akatimba kababula muddeeyo mu byetegereza ebintu bino era bwe munaamala okwetegereza omupiira guno mugenda kutwebaza bwebaza wamma kulikayo Pastor Bujingo kulikayo twawagidde omupiira webale kuyamba Uganda Cranes singa tewabaddewo na sala na kuwanika mukono na kwogera na Katondawo eyo Uganda Cranes yandibadde ekubiddwa golo kirimbi era nezo golo ebbiri ze baakubye Pastor Bujingo yafunye essimu ng'alina emergency n'afuluma naye yabadde akwatiridde ttiimu ababadde okumpi nammwe ffe mwakirabye nti Bujingo olwafulumye bw'ati ezo golo ebbiri kwe kunywa ye yabadde akwatiridde ttiimu kati ekisirani mu kituvume empola ndi mukambwe nnyo ate mujje empola wamma abaagala ogenda ebweru kwata peni n'olupapula akatambulirawo eri abaana ab'obuwala n'ab'obulenzi sente z'oteekamu nga visa ekuli mu ngalo twetaaga 15 mugenda kukola ku bisaawe bya nnyonyi nga Bakiriina kata Kuwait na Dubai Saudi Arabia abaana ab'obuwala basobola okukola emirimu egyalumu attendant abasobola okukola emirimu gy'obwakiriina ku malwaliro ne ku masomero nammwe mwetaagibwa salary kamu mwe mitwalo 4 abasobola okukola ku bisaawe nga Bakiriina Dubai Bakago Road abaana ab'obulenzi n'abawala abaaniriza abantu salary eri miliyoni 1 mwe mitwalo 8 kale tunoonyeeko noti 7 oba noti 7 nalo singa Shalom Maria KFC kumacha breakfast ne dinner neto kyamuletawo ndibolongi musomba ndibolongi seboli utatata kugwe ko tukolera amasanyalaze gwali n'amasanyalaze tulino gajja kugwe siona yakiriza amasanyalaze nzaga yina buli muntu ayagala kola content olino kumutandikirawo wono yesosi ono yekiyira nejo full figure yankubidde simu ekiro nakugamba ki wanga abera wananvuma kyokeno nankubira nange ewunye tegeera ya eno kulive akuvuma enakubira simu ntulabadde content obagenda kwesiba n'abaho teyasobola kusiba abaho ng'abaho bamwagaza kati kusiba abaho ng'omujjako ki okujja kumuteekayo nga Madubala anti abawo mbu yayagala atosiba full figure mbu yamuvuma nti mulwadde wa siriimu abaho asobola ati ayinza okumusiba kubanga ne full figure balabe baalina bangi kati ebintu byafuuse byakwesiba bannange simanyi oba ebintu byokwesiba naye twakulabe n'abasirikale twatidde ng'otambula nga bakukwata
Julia utakoze kunsi akatonde ndo ngoli serious ninkurango sala abana nebasirikira mu video abana bansirikira ka video yako abana nga 10 bansirikira ka video yako mbola bayo munno la wasaze nengoli no musajja mukambwa aline mmundo omukebete tata ngoli na amanyi nekitawu gata alina kati simu military yekukuma na ebiti demo nganti mukama tugira ne bakuyo wa police tayeza yetantala mbusimanye biki bajja mukubesa ate abamajo mayite basaga tibabuuza kitu gani bakuwa wali omanyi nti ndi bloga oba tiktoka nali manyi nti oli special presidential secretary Nama mulowooza nkola mulimu ki? Why do people take me like? I'm describing omulimu go. Kangu describing. Junior ojja wano nomala obuddebo just kunyumyamu naffe. Naye bw'ova ku live oyina by'okola kubanga embwa wogiwera Shalom KFC. Nga waliwo abaana bamala omwaka mulamba n'ekitundu nga tebalidde KFC. That's a different story. Kati fojja wano otuwumika. Nojja n'otukuya enjala n'otukuba amalire ogenda okufuluma awo. Nze kasana kola ne military ekyo kyantiisiza Junior nakutidde ne military magazine 3 mama nagaye kino kiki ne tunula ne kanga bwenti ne ngamba ja Junior amaze ate kati ze nkwekwata kati ze nafuse wa bigere kati ne kwata gwe era Junior tondeka nakiriza Tituso wakuze bisango ne batukuuma Junior ndikugwe era bombalira no ngamba katukubenga tuzeeno nzizaayo nga sina na kintu nuddemu nga sina gwe nebuuzi zaako mama Junior tugenda kola ebikolo biro kuno kunsi mama na hii Junior tuwulire omulimu gwe ne Museveni kiki tuwulire mutule kiro ne mutesa what's happening Baramu naavayo ku speed awo Baramu avuddeyo aga Junior nothing can touch you mufande Muhozi MK president next ate video sebo nogikolera ku kifumfugo kati abasiru baveri bakudonya bagenda okusanga enkebete naye kakubule musirikale olugwe nalabye ngali ku motoka ya Gikumi Junior nkulayirira nga ndi wa CID bantumye bwe nkola bako bwenti mpeta bwesi takati kunojo obuntu bulala naye amawulire genda fuje nti mukyala zawedde bwe yatuuka ku poliisi bamugamba nti munagezaako ebirala biri gwe yagamba nga ntiwandika statement ngagamba kankomewo ngadduka nti banne nga timunfuddeeko nti ngadduka yalaba nga biganye nga munange ng'akwata ka video ng'akuteka taaga kaba visitors n'akalaga bw'ati mudde ku CID n'alagala ekipande kiri kya CID ekyemabega ekiri ku kizimbe naye biri bwe yagambanga nti jangu nzijeko statement ngadduka misinde ngaga nti ebya Junior bireke naye amaanyi wagatulaze ssebo webali mu government you are government you are not in government you are government Junior you are government gwe government Junior gwe government gwe NRM ne sati jo yambadde enkyamu kubamu ya yero olina sente ovuga emmotoka yabukadde 7 olina embwa erya breakfast KFC lunch olego neganjala kunywa amata Shalom katuve ku ekyo olina emizigo gyoje zimbe giwedde okuba ennyumba ekyengera ogitadde wali ebbali kakati tambale naye gyali muzeyi tambale mirondi senior taata wange naye Junior omanyi katuli ba Luganda omanyi tambale yanzaala gwe yanzaala muzeyi tambale yanzaala kama mumuzemi nzera Junior nkwesibyeko Junior njagala kudda nkuvuge I want to drive you musirikala kugulira olugi na nze nkuvuga nati omanyi mu politics oteeka okumanya amaanyi wegali oteeka okumanya power where power is where the source is omusajja bayimba naga nti afande sale mwebala okufuga eggwanga lino osirikanga Baramu n'awandika ku mukutu gwa X n'agamba Junior don't mind kati bwe mbulira polisi wawase bagenda okujamba akunoma kiki ngani
nze kyovula nakkiriza nze kanzije nkuvugenga mbere driver kasitali munange goli muganda wange muto wange neekwese ntya n'okuyita mu bantu ate kiki ani agoba my brother baga nti fa bakubiza Uganda Cranes ne mukadde wange Bugingo ngate tugenda okuwagira omupiira nabadde ndi awo nga mukadde wange ngamba tugende tubeerekeeyo Pastor Bugingo mwaba yakubiza Uganda Cranes gwe ne Pastor Bugingo abantu bwe bagamba naye ng'ekituufu taba kuba Bugingo eri ttiimu ku bufu bweriko yabadde egenda kuvaawo n'ekisero kya ggoolo Pastor Bugingo amanyi gege gatuyambo ayina we yawanikidde ng'omukono bw'ati n'awanika omukono era abamu badde emabega bajja kutta obutambi obwo ng'abasajja bali mu box omusajja n'abulwa akatimba omupiira n'agukuba mu bwengula nza we natiridde Bugingo era nakka wansi Bugingo n'aŋŋamba amaanyi gange ogalabye Junior akasajja kalina magic bya ddala obusajja bwasaze nga ne busigaza kipa Bugingo n'awanika omukono bw'ati akasajja ne kakuba obwengula inze ne wondabira wano nkyatyo omusajja gwe bayita Bugingo yonna gye yajja amaanyi simanyi naye nga ayinza okuba ayogera ne Katonda direct kubanga nalabye ne notification ku simu ye nga ekigambo kijja nti Jesus have answered your prayers mukadde wange Bugingo ayina namba ya Yesu Kristo era taba kuba nambole Uganda Cranes yabadde egenda kuvaawo n'ekisero ky'eggoolo eggoolo ezisinga Pastor Bugingo yazikutte yazidaivatinze ne zigenda mu bire oli Pastor Bugingo ayina Iron Dome eya ggoolo nze nkubuulira yalazeewo ono wange nkuwulira amaanyi ga Mukama waffe Yesu Kristo tutega kuyitamu kati bangambye gwe complainant kubaagala okunsiba wakoze ki waliwo omukyala awo ava bweru gwe wamuwa amagezi agansiba atalina ndaga muntu yawa nayinza okukusiba twali tunoonyaamu tewala bwe namusindika ekibuli divide katika nkubulire Junior abantu bamanyi nti divide and rule wano tesobola kukola fenna tunoonya sente kati nzija nte nenkuwa amagezi ogende ekibuli otwale Junior ontereko $5,000,000 n'okikola kati olwaleero ndi nani bakuwe $5,000,000 mirikuesezi namutwala kibuli ne mukuba ekifaananyi Nukakotuse kapande ka kibuli esese yona biwedde ebintu siwe ebyo bikola kati Junior obwavu butulumidde wano Uganda toyiza kujja na maalo gwayina amaalo gwayina sente kati betukolere ki kati nzo ndopera Junior nze ndi IO nze nina polisi ndi OC era namugateeka wano empaabi ya miliyoni ezi nkutwale ku kibuli esese nkukuba ekifaananyi yalowooza omusango ngutambula era Junior yo musibo omugezi yalya naye n'omugaga ayina sente nga amagezi gamubula mu mutwe generation eno kyusa omutwe gw'osazise ku nze nkubuulira kubanga nze okundopera emisango gya Junior nze nina police station namuga teka kempa bya miliyo teka keza references milioni yesi emiri kwesi 5 za police reference na sitera ko MTN namuga toteka ko yatero bamanja kwase ndi bubi na teka ko MTN na kati kati nogenda kuti bize era linda kati nogenda kutibuli SS ne mu recording aka video tewakalaba evidence ya jokola mu court ndi
gwe yawaba oba bafuna batye sente abo nga emitwe mikalu Junior nga faba esibye mu bwavu olaba ab'emitwe mikalu bagaggawala tetubeera tutyabagezi nga tuli baavu nze baŋŋamba nti muganda wo Calvin Kayanja yateekamu omuliro bakusibe nti yali ku fayiro yange ngamba Calvin fayiro yo nzagiina naye mmanyi bulungi nze siina police station nange nali neeyiyambo bweyi omugaga kasana mujjako emirikwesezi kano kagenda ku fayiro genda okutwala ew'omulamuzi Godfather Godfather ye mulamuzi waffe kati oyo mwana nze nve ku Junior gwensanga ne ku live ne tunyumyamu nzire ku gwe eyafuna esente ng'omutwe mukalu yampe emirikwesezi nakati kwendyaze gola basiva wange sikola paka lwe ziri kuawo sente y'omusiro ina kugirya buli emirikwesezi namutwala ku kibuli esesi ebuka modolamu tusamu kabina katono guwedde okuyingira mu fayiro Junior wali waroba ku kibuli esesi emisango gyono kime gitandikira katuwe wali wawo ku kibuli esesi ajja mu kooti eri baterekerayo bizibiti yali atwalayo ki era kasana mu recording modolamu eno kino kano bino ngenda kubisa ku fayiro omulamuzi Godfather kana atunula mu fayiro eno nagamba nti Osi Calvin Kayanja kiwedde nze nalimba deko Osi Musiru nze ndiayi onza akola report za police gati omulamuzi Godfather fayiro naye yali agiriza naye yali agiriza musajja wo Frank Antambi naye bamunoonya Frank Antambi ekizibu kwesiba ku bantu ababaana baali tebannanywera baagala okumera Junior kimanyi bulungi wano tiffe tukuba essimu emu ositegeera naye tolina wadde jjajjaawe yali abadde LDU wadde yayingirako mu bwa crime preventer oli ku internet ovuma abantu tolina wadde jjajjaawo wadde neighbor wadde ow'ekyalo kyammwe Bugangazi gye muva eyayingira mu LDU ndi ayinza okutaasa wadde omusango gwa Ido oli ku jefu kiwa Junior abaana bagambe bajja kubasiba ate ke banakwata ku kyamaviiri kulika kivubuka ekyamaviiri kyafera baside nekirimba limanti kiwadde omukazi emmotoka nengamba tolina woosula naawe okwata emwero giwa omukazi nga tolina woosula landiro lya kunyenya emyezi 6 beteze emwero eze mmotoka za success moto ezo z'abawaamu awo ne bazaayo manyi osasulayo ekyebiri n'ogikubira gakalango n'ogizaayo mbwaji wadde omukazi emmotoka bagizaayo yali ya success moto bambuze ekyo kivubuka kimaviiri mukazi wakyo ayinza okumanya bwe bavuga emmotoka wadde bateekamu ekisumuluzo tebina wadde owero diyu nike banakwata ku ekyo kebanakwata ku vubuka ebyo ekiseera kyakyo tekiri wala gwerinda ojja kulaba kebanakwata evubuka ebyo tuli wano naffe tukipulaningira kijja kukaabirako gankubuuze bwevubuka ebyo ddala lina wadde sente ezigula akagaali kamaanyi ga kifuba okuwa omukazi emwero kugulya omuzigo we basula eri layini diringa abaana bya dormitory z'abaana b'amasomero abaana abo babuuze ku Nobati mu byonna bye bakola beebuuze nnyo ku Nobati ekyamutuukako eggulu lwe bajja okutegeera ekyatuuka ku Nobati bingi byatayogera Nobati ayinza n'okulwawo okutegeera baamukola kye baakola Kakono omanye ekyatuuka ku Kakono omanyi Gravita kye yakola Kakono sebo omanyi Gravita kye yakola Kakono kyekyo kye bakolera Nobati eggulu